Muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote. Sikiwuliraako ebbanga limaze mu byobufuzi. Mu protest gye tubeera gye abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki? Naye abo tebakikola, bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe baprotestinga asa. Wetuwugirira ssaawa zino eno eby'omukulu Honorable Mathias Mpuuga wali e Masaka byongera ddala okubeera nga byonooneka. Abantu bye yali asigazaawo ng'alowooza nti bagenda kubeera nga bamuwa obululu oluvannyuma lw'okwogerera His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku olwaleero wali mu kibuga Masaka. Bonna bamwefuulidde bagambye nti no laba ono laba empty tin weekola noise. Vidiyo eno njagala tugiwa obudde kubanga mulimu bingi eby'okuyiga. Abavuddeyo ne bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi akozesa abaana bato mu election mu maaso abo nabo tubakuleetedde kibooko kwa kibooko nabo bafunye ebyabwe. Naye nga tetunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like eberengezo otambule tugerawo bonna abandekedde okumanya kweno information naddala bonna aba comrades abali ku side ya His Excellency Robert Kyagulanyi wamu nabo abali ku opposition nabagamba nti no ebyaddala Museveni enough is enough. Twalaba Mpuuga bo oba oyagala kale katugendera mu kyatulese olunaku olwaliro. Omukulu Honorable Mathias Mpuuga yasobodde okubeera nga akunganya abantu mu rally ye gyali mu kubeera nga akola ssaawa zino eno. Njukire bulungi nti eno ebya president yasobola okubeera nga abiteeka ku mabbali ng'agamba nti ebyaddala tabisobola yabirekedde His Excellency Robert Kyagulanyi. Naye olunaku olwaleero akomyewo mu nkuba mpya nga linga agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi agezaako okubeera nga azza Uganda mabega. Vidiyo njagala tusooke tugiwulirize ombulire ebyaddala mulowooza kana kasajja ebyaddala tekaatamira butamizi His Excellency Robert Kyagulanyi oba ebyaddala Bobi Wine mpaka ne leero akyamuluma okumugoba. Muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote. Sikiwuliraako ebbanga limaze mu byobufuzi. Mu protest gye tubeera gye abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki? Naye abo tebakikola, bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe baprotestinga asambe afune obulero babe ng'omupiira gwakoze ki? Gwawedde. Era neebuuziza ne mu byobufuzi tufunyeyo ba syndicate abagamba nti bagende mu kitunga tebeetegese naye nga bakigenzeemu mu kwagala. Kyo njala bategeeza twali mulimu ogukolebwa gusobola kujja Mwami Museveni mu buyinza ku ssaawa eno kubanga abandi badde bagukola basalawo kwambala kooti bamuwerekere alayire. Ekigenda mu maaso kukola bwa mperekeze. Waliwo n'emperekeze ewaffe mu byaffe gye twakulira walabanga emperekeze nga ye yazise engatto nga n'engatto zigikola ki? Olwo n'atambula nga abeteggera ng'alinamu akayinja. Olugendo olugenda mu maaso ku ssaawa eno lwakwekera Mwami Museveni mu bugenderevu. Naye mu busajja bukulu bwaffe abamu abamanyi ebigenda mu maaso twewunya oba nammwe abali omuntu tutegeera ekigenda mu maaso. Olw'okuba ffe abamu ku ffe buli kimu tukirabye nga kikolebwa nga kiteekebwateekebwa ne tulabula ntuwa amagezi naye nga abantu tebawulira tuwa amagezi. Tutuuse mu kaseera ng'abandi badde bakulemberamu okusigugula Museveni basazeewo okugolola kooti kumuwerekera. Ako ke kabenje akaliwo. Y'ensonga lwaki basobola n'okuwakanya reforms nti tebazeetaaga. Ate bayimira mu paale ne bagamba nti ate register bagikoze bubi tetuliko kitegeera kyetulina reforms okitegeera. Na buli kati iseeko ya register twali agimanyi bw'enaafaanana biometric oba manyo. Tugamba tugenda mu kalulu tutambula mu kizikiza tuyingira ekibira. Abantu badde bakulembera olutalo lw'okugyamu Museveni bagamba nti akiri mulaala tumwewulira. Mumwewulira? Ku ssaawa buli muntu ali mu kinnya balinganga biyenje abamwewulira. Buli muntu yeekukumye. Tubagamba tutwala abantu mu kalulu nga tewaliwo commitment nti ebintu ebyakolebwa ku mulundi gwe tebijja kuddamu kukola ki? Byatandise tubanaba na nominations. Weebuuza abantu baatulawo okusalawo okwerekera Mwami Museveni ku mbaga ye. Tumuwerekera bannaffe andi badde bamugyako obuyinza bali bukuloga bimuli ku ttale bagende nga bayiwa omulimu kooba naakola ki? Kati ffe abawangadde mu byobufuzi osobola okutegeera nti bano mperekeze nti bavuganya. Era kyova olaba nga buli muntu yenna yeesimbyewo
newebuuza ani agenda okumanaginga contest y'okutwala obuyinza wali muntu yeesimbyewo nayera mu lujja naye yeesimbyewo ate olwo obuyinza munaabwetooloola dde mu bukwate buli muntu yeesimbyewo. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu Calvin Kayanja olunaku olwaleero abaana ba National Unity Platform bavuddeyo ne bamulabula ne bamugamba nti no waddamu okuyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Mukama ke abaana abo bagenda kubeera nga abamukolako ebivumo bye bagenda okubeera nga bamuvuma emimwa gy'alina egyagaziwa nga lastic ayampala bino bigambo si byange wabula bigambo mu comment section ezibadde mu TikTok wamu ne Facebook bavudde ne bamugamba nti no bannange yeesiimye His Excellency Robert Kyagulanyi njagala bamusuke muwulirize no omusajja omukulu ng'agezaako kubeera ng'alimba mu maaso g'Abannayuganda mu lujjudde sokolabe tumale tweyongereyo. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Abantu bannu mulekeraawo okuŋŋaanya abaana abato abatannatuuka myaka gitegeera kubassa mu byabufuzi. Mbalabye nnyo ku makubo yonna gye muyita mugulirira beedimansita ne bateeka abaana ku makubo mulowoozesa abantu nti mulina abawagizi bayitirivu. Mulekeraawo okuteeka abaana baffe abato mu byobufuzi. Simanyi babembedde ku kkubo baaniriza kadingo. Mulekeraawo okuteeka abaana b'abantu mu byobufuzi. Mulekeraawo okuliraanya abaana baffe agayaaya agavundu gali ankwacyo gali kunjaga gali mu kuwemula. Mulekeraawo emizeejo era poliisi njikubira mulanga. Omuntu akkirizibwa mu byobufuzi aba alina okuba nga awezezza emyaka 18. Simanyi baana bato bakola ki mulaale zino. Omwana ng'omuzadde yamusindise ku ssomero ate mpulira nti ali mu kwaniriza kadingo ku kkubo. Era maama Kataha akulira education amasomero ago ngenda kukuweereza lisiti. Tusindikayo abaana baffe basome twakwayo education ogenda okulaba ab'enkyukakyuka bamulikodinze nti yabadde omu kubaaniriza Bobi Wine abamu mubawa n'amatisaati. Mutandise okwambulula abaana b'abendi uniform ebyo ebikolwa tetugenda kubikkiririzaamu ffe ng'abazadde. Saasindise mwana wange kuwagira munnabyabufuzi yenna. Saasindise mwana wange kuwagira kadingo. Musanga ntya mulaale ya Nuupu. Abazadde bonna abakkiririza mu gavumenti ya Mwami Museveni basindisa abaana baabwe mu masomero bo bali ku mirimu ekkubo kkalu ate nga mubulayibinga headmaster akwata abaana abateeke ku makubo. Lwaki bazadde si be babeera ku makubo muteekako baana ba masomero?